Nanga bakusiibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana wo muki? Ozadde omwana muwala ate omwana wo mulamu. Ddayo mulaga okole ki? Ddayo onoonya omwana wo. Siwonanga. Ekyaki? Ekyomusulo. Ogwali omusulo kati go masira. Kati bwe nzija sina wensula, nsula wammange amaka yagatwala. Yekateeka mu mutabani wo. Embeera tempisiza bulungi n'akatono. Nkwaniriza nnyo omulungi atulaba Delta TV. Nze Nassali, program ebeera ebintu bizibu nga bulijjo omukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 5. Kale nga bwe mutumanyi obanga muze mutegeera ndi saize eno egayaza nga nzize nga nnoonya omwami. Nze nno muyita Senkulu ng'omuntu omu yasooka okunkubira essimu era naye yagamba Senkulu. Kaakati nzize nga nnoonya Senkulu eno abeeko kyatangaaza eri mmwe abatategeera bintu bino. Okumunoonya abantu abasinga mwalowooza nti mutegeera nnyo, ekyamazima nali simutegeera nange. Era ebibuuzo byammwe byampaliriza okubanga munoonya. So olunaku lwaleero yatuwadde chance tubeere nga ate twogeramu n'okwongera okubatangaaza mu ebyo bye mutamanyi. Nandiba nga abantu abamu nzize mbaleeta era ne bongera okutangaaza, naye buli muntu ayina ekyenjawulo ekikwansi bekitegedde bulungi. Ebizibu bye tulina bitutambuza nnyo era nkakasa nti naawe gy'otambulidde abantu ebimu babifaanaganya ate enkola oluusi neeyawukanira ki ddala. Abaffe omuntu ono gwe muyita Senkulu, abantu bano nga wadde omukyala taliiwo be muyita abali mu kuyamba abantu okwezuula be baani? Okwezuula n'okukebera ng'abasinga mbadde mukimbuuza nga nange oba oli awo kiyinza okuba kintawaanyizaamu nga naye omukulu ono ayinza okuba agenda tutangaaza okusinga ku ekyo kyemmanyi n'okusinga ku ekyo naawe ali eyo ky'obadde okola ki omanyi. Kale nkwaniriza nnyo ssebo. Kale maama nange nsanyusa okulabako ewange wano nnyabo. Senkulu Mandwa, nze no nyongerako nti Senkulu Mandwa era nze muyita Senkulu Mandwa. Naye simanyi oba nkola nsobi. Era toba mu nsobi oba mutuufu. Kale nsaba otweyanjulire n'abalabi bongere okutegeera ssebo. Abalabi baffe abatuwuliriza abalungi abaagalwa, amannya agange mpitibwa Senkulu Kasiko Mutaasa. Abasinga gwe bayita Saabataasa nsi eno. Saabataasa nsi eno. Kivaawo ekyo tutandikirawo. Erinnya eryo jjajjange lye yalimpa n'aŋŋamba genda otaase ensi mu butamanya. Era ng'obutamanya obwo bwe baba abantu okwevuma kye bali ate ne batendereza emizimu gy'abantu abalala. Ate nga naye bw'afuera bagenda mwevuma bagamba ekivume ekitakoma ekyo kikoli mu kye baatuteekako ng'abaddugavu nti kati nze ndi sitaani, jjajja wange sitaani, maama wange sitaani, taata wange sitaani, ne bonna bonna abenvaamu sitaani. Kati nange bwe naafa omwana wange agenda kumpita ki sitaani. Ekintu ekyo jjajja inaŋŋamba ng'eddoboozi lino oliviira ddala ew'oyo Tonda Namugereka Sserubaale Guluddene tigenda otaase ensi obategeeza amazima. Era ne ntandikirawo olugendo lwange olw'okutegeeza abantu amazima tibannaayo obwakatonda bwaffe bwo tebwadipootingibwa. Katonda atutonda atumanyi nti tuli baddugavu era n'ekigambo Katonda si kya Luwalabu wadde Oluyudaaya. Bigambo byaffe wano baabitusanga nabyo bo ne bongeramu ebirungo byabwe ne batunyaga obwakatonda ffe ne tubanga otabeerangako na Katonda wadde. Naye nga bw'ogenda mu Banyankole balina Ruhanga bamuyita Ruhanga, ate bw'odda mu Busoga bamuyita Kibumba, wano mu Buganda ne bamuyita Tonda Namugereka n'amannya mangi ekiraga nti bajjajjaffe baali bamumanyi nti ye musukkulumu wadde nga gino emyoyo emizimu lubaala amayembe abo balinga bonaagamba nti malayika oba angels. Naye naffe bannaffe bwe bajja wano kuba bw'obuuza omuntu ekigambo angel mu Luganda kyekiriwa tebakitegeera bulungi. Ekigambo angel gyemisambwa mu Luganda olutuufu gyemisambwa. Yes, malayika gyemisambwa. Ebyo bigambo byajja wano buki buzzi. So twavaayo okusomesa abantu okubategeeza ensonga nnyingi nnyo ku platforms ez'enjawulo n'enkola n'ekitongole
ekiri registered mu mateeka ga Uganda nga kisomesa ng'omulimu gwakyo kusomesa nsi kye bayita Kasiko Mutaasa Development Foundation. Era omulimu tugutambuza bulungi nnyo, abasiima ne basiima ate n'abatasiima tebabulayo. Omwami muyite mulokole aina church omanyi buli watu aina church tugati mulokole omwami gwe bayita Pastor Senyonjo va mu Busibe omumanyi? Mumanyi bulungi. Otera mugobererako bw'abayogera ebigambo bye binnyumira. Malabidde ddala nga mulabika muyinza binnyumira ne mu church nagendayo nensabirayo okwo kubanga ate yeetavuma bajjajjaffe ayagala Katonda. Kati nze njagala nnyo omuntu ayagala Katonda ennyo ng'ate teyayivuma kikyali kubanga ensimuko y'omuddugavu okubanga obwongo bwe buba bukwata kwe kwevuma yekyali n'atendereza abalala. Kyova olaba nti to this extent ffe tuli ku ttaka eggimu fresh waters n'ebirala bingi bye batendereza Pearl of Africa. Abaana baffe bagenda ku malungu okola obuddu olw'okuba bali abali ku malungu bategeera obwa Katonda bwabwe, bategeera obwa mwoyo batuddemu, basobola okuvumbula ebipya. Kati ffe wano ku Africa osangayo nga omuntu bagamba oyo professor naye nga omugamba nkolerayo wadde akajiko tasobola kakola. Basoma theory no practicals. Kati system yonna nfu okitegeera. Kati bwe ndabayo omuntu ng'oyo azuukuse nze aba mukwano gwange, nze ne baba musiraamu ng'azuukuse amanyi nti yes ndi musiraamu ng'eddiini naye nsupportinga okubanga ndi muddugavu era obuwangwa bwange mbwagala aba mukwano gwange. N'abalokole gye bali mikwano gyange kasita abanga alimu kye bayita humanity. Omanye eddiini esinga okuba ey'obugagga mu nsi humanity. Gwe ne bwona akuuta ekyenyizi gundi n'eveeno paka eno naye ng'ebikolwa byo bivundu. Buntu bulamu tewali. Buntu bulamu tewali. Wemenyera bwerere ne Katonda akuŋoola buŋoozi. Ne bwona akuba enduulu bano abasaba Katonda nga gwe baateresa ne bamuboggolera n'oboggole omwaka ne guggwako era ojja kusigala nga bw'oli nga tolina humanity. Kati ne bwe bamusamize ng'olina humanity osobola okuba ne value mu community, osobola okuba ne value eri abantu, osobola okuba respected eri abantu kubanga Katonda akuteekako kye bayita favor okusinziira mu bikolwa byo. Bangi balowooza nti okwambala n'okwefuula abanaddiini ennyo nti Katonda kyayagala. Katonda ayagala bikolwa. Era ffe omuzungu nga tanaba kujja wano kutuleeta ddiini lya bigambo without actions. Kuba abantu abasinga okutulugunya abantu be bantu b'osuubira. Nze sisuubira nti eggulu bwe libanga ebitabo ebyo byogera bwe biri nti eriyo aligenda mu ggulu ku bikolwa by'abantu ku nsi. Oyinza okulaba olinga munaddiini nnyo naye ng'ebikolwa basolozeza abantu ssente, tebasobola kuyamba munaku yenna, bakoze ebintu bingi, tebalina humanity, n'obatunuulira n'ogamba kati bano be bagenda mu ggulu. Eggulu lya kugendamu oyo asaanidde si bigambo nga tekuli bikolwa. Yes. So mu mbeera eyo ffe twajja okusomesa abantu deep inside the hearts bategeere Katonda. Nga si Katonda wa kukuŋŋaana kukuba keerere. Si Katonda wa kubeeraawo nti muleete ssente tutwalire Katonda. Katonda talya. Era nze omuntu wampa ssente mugambo zimpadde nga Mutaasa. Sirina jjajja alya ssente, sirina Katonda alya ssente. Jjajja w'omuwa ssente era oba owadde nze nsobola okukola emirimu gye. Naye so sikugamba nti bannaye mutuwe Katonda biki Katonda. Katonda talina ssente gy'abaagalako. Katonda abaagala kumutegeera, kubaamu buntu bulamu, kuba na humanity. Katonda byayagala kwagalana, kuba bumu, kujjawo ntalo. Naye n'olaba amadiini ga leero bazimbidde obwa Katonda ku ntalo. Omuntu n'abeera ku media n'avuma ono n'avuma oli n'avuma oli. Buli omu waafunira emirembe gye mumuleka abeeraawo. Oba oli mukatuliki ng'agulira Katonda we wamufuniramu peace, mumuleke. Naawe wakwata oba oli musiraamu oba oli beerayo komba musaalo gwo, omukatuliki komba mudaali gwo, omusamize muleke akomba olubugo lwe. Nze bwe ŋŋamba abantu buli omu waafunira eddembe waaba akola ki? Waaba anyweza. Kyagenda ddala mu maaso. Nsaba nkuzeeyoko katono mu ddoboozi. Kibino ebintu abantu abasinga babitegeera, abasinga tebabitegeera. Aga amaloboozi ago ge tufuna. Simanyi eryo bwe lyajja abasinga bagamba munaife tufuna amaloboozi gaffe nga tuyise mu birooto.
abalala nti nze jjajja wange yazze nga mulaba bwe nti nga sirina mukweba nagamba ABCD okitegeera kakati kasomese ku kintu ekyo obwakatonda bwogera tebwakoma ku mulembe gwa Musa tebwakoma ku mulembe gwa Nuwa tebwakoma ku mulembe gwa Muhammad oba Yesu Kristo nakati obwakatonda bukola ki bwogera obwakatonda bwogera butya bino bye mulaba mbu Katonda yagamba n'ayogera n'agamba era ababifuna ne babisengeka babijja mu messages nga naffe kati ze tufuna ennaku zino temulowooza nti Katonda alina printer waggulu ezakuba simanyi Bible ezakuba biki nezigwa bugwi wansi nedda baali bantu abakirwako messages ezo ne baziteeka mu kitabo ekyo bayita Bible oba Quran. So nakati ffe abaddugavu obwakatonda bwaffe tukkiriza nti bwogera ate ng'ekyamazima bwogera osobola okubanga oli awo ne bukulaga ekintu n'oyogera n'omwoyo ne gukweyanjulira nti nze jjajjaawo gundi ensonga gundi ejja kubeera bweti ne bweti era kano koosookeddeko nti abantu nga babafeze abantu babafeze olw'okuba nga tebawuliriza bwa mwoyo bukoze ki bwebatuddemu wabula agenda olw'okuba senkulu kasiko mutaasa musawo senkulu amugambe byalina okukolagana omuntu olina jjajjaawo jangu tukuggyemu obukko obusobo jjajjaawo tumutukuze tukuyigirize n'abikolwa ki byolina okukola okusembeza jjajjaawo mu mukwano asobole okubuulira biki byayagala jjajjaawo akubanja yeeyogerera kyekikutwala ku musawo nga n'abasawo abamu bemugendako nabo balwadde obasanga nabo lubaala abaluma tebalina kyakulya basula bubi naye nga bakkiriza okusamira ekikolimo ne babeeraawo nti basawo baki bakinnansi okitegeera kati naawe n'ogenda ku oyo omukolimire yasamira ekikolimo ebikolwa byakola bya kikolimo mbu naawe akutereeze ogenze w'omuntu atalidde kyaggulo mbw akuwa obugagga oba olimu amagezi bawulira bakulaba oba olimu amagezi so abantu mwenna mulekere kwevuma kusamira wabula temumanyi kyakola ki kyakola okusamira it is a process tebakipapira oteekwa okuteekateeka obwamwoyo bwo oteekwa okusooka okuseemize mu ggwe era n'okyawa emize nga ne bw'ogenda awantu n'olabawo omuze odduka misinde omanyi oyo si musamize oyo musitula ki musitulamize omanyi mu nsi tulinamu abasitulamize ne tubeera n'abasamize abasamize bw'aba mwenzi ngazze wano nga mwenzi atandika tumubuulira nti ekyo kibi nassa omuze gw'obwenzi bw'aba mutemu nasa eyo gwe musingi bajjajjaffe kwe bateekerateekerako puroguramu eno kakati abazungu bamala okujja ne bafumirira puroguramu eno nti mbi ate ne baayo abagibeeramu nabo ne bakola ebibi ne bagamba nti kyekyo ekituufu kye tuliko ne beeyita abalogo amasaba agamu si ga mando ansamize amasaba agamu ga malogo amasaba agamu gakukoleramu bikolobero naye ng'essaba ettuufu lirina kubeeramu basamize era kyekifo bajjajjaffe bagendanga ne bafuna justice ne bafuna okulungamizibwa ne bafuna okukakkanyizibwa ne bafuna okujjanjabibwa n'okubudaabudibwa ng'omuntu bw'atuuka mu ssabo avaawo nga kwegamba awulira awewedde naye kaakati eddwaliro lijjanjaba obw'omubiri n'obwamwoyo omanyi abantu abasinga obungi balya emmere ne bakusa omubiri ne bagejja nnyo naye ng'obwamwoyo buyala nnyo era oyinza teweewuunya omuntu nga munene bulungi yagejja bulungi nnyo naye ng'ayogera ekigambo n'otunulira n'ogamba naye kivudde mu ye oba mwana muto yes kitegeeza obwamwoyo bwe tabufiidinga wabula afa nnyo ku mubiri guno oguliisa kiki ekiriisa obwamwoyo bye bigambo ebyo ebirimu amakulu by'owuliriza namuli mwoyo akutuddemu n'akugamba nti ebigambo ebyo bikulu ate nga bivudde mu muntu omutuufu so muyige okukuliikiriza obwamwoyo omuntu gw'olabirako kituufu abeere ng'asaanidde alabirweko naye gwe mutambula ne mugenda mu busokolosokolo eyo abantu bali eyo banywa muyenge banywa njaga ng'ogenze wajjajja kujjanjaba omuntu akyanywa enjaga aba atya omusamize naye lubaala aba akyamubanja akola ekyo then enjaga lubaala aba akyamubanja basiiba ku mwenge ne mutuuka omwenge agudde eri kati jjajja yakulagula mwenge gwe gukulagula abo bonna lubaala akyababanja kati mmwe abantu baffe abatuwuliriza muyige okususula omusamize yaani aba atya alabika atya afaanana atya kansibe nti ate awo mutegeddewo bulungi kati bogeddeko ku nsonga ey'okukebera n'okwezuula omanyi nze kyesimanyi sikiyingiriramu nnyo nze nsinga kumanya endagu yaffe eno ey'okukebera professionally era nze wano buli lwa mukaaga mba n'abantu nga mbakebera osanga bajjudde wano
endagu yaffe ey'okukebera ekulaga n'omanya naye ate tegenda diipu. Lwaki? Nti waliwo ebintu jjajjaawo byalina okwegambira ggwe mwennyini nga endagu eno terina budde bunaakususula n'ebyaliwa n'ebyaliwa. Kati bwe tuzuukusa obwamwoyo bwaffe muffe nti osobola okwebaka jjajjaawo n'akuteerako olutambi nga luwanvu lukumpi lwa wiiki 2 ani anaabeera ku ndagu ng'atudde ng'akunyumiza ebyo. So endagu ye ekubuulira nti munayi lubaale yakuluma. Okitegeera? Kino kyekikola bwe kiti malogo ge gakusumbuwa. Kakati diipu ogenda diipu gwe mwennyini n'obyefunira olina okuba nga weefunira ekintu ekino kiyingira diipu. Lubaale kyannuma anjagaza ki kwe tudde okolera omukolo guno ogw'omutango lubaale w'omusembeze oseemize atandika okukulaga biki byayagala. Tukole ebyo jjajjaawo byakoze eki byakugambye. Awo wennyini nga tetunnavaawo ku kukebera kino njagala kirongoosebwa okuva olunaku olwaleero. Abantu abagenda mu basawo abantu bwe bagenda mu basawo bo kye bamanyi kutuula awo amanya go gwani ze Nassali tatawo yani ekigondo obeera wa mbeera seeta mukono bw'amaliriza ebyo ng'atuula tayagala jjajja mubuuza kintu na kimu. Jjajja abuuzibwa buli kyoyagala ayagala ye jjajja atandike gwe Nassali no nkulaba onoonya musajja tonnamufuna kakati gwe Nassali nkulaba obulamu kasente bicho kwegamba nga singa jjajja ono abuuza ekintu kyonna tebabyagala. They think nti gw'olina kutuula awo jjajja gwe gundi yakuloga gwe ekizibu ekine bwekiti gundi yakireta gwe ewaka waliwo bwekine bwekiti tangaza ekintu ekyo. Eddiro lya jjajjaffe Muwanga lye linnannyini mweso. Esebo Muwanga bazzukulu be abakwata bulungi ate n'empewo eri wansi wa Muwanga ng'ezze kulamula erina following rules za Muwanga. Kyovola bagamba nti webikulema genda kuwanga ani Muwanga. Muwanga ono bw'akuba omweso bw'ati era akubuuza n'okubuuza nti muzzukulu wange waba otategedde n'omugamba jjajja wano wesitegedde n'akunnyonnyola n'omugamba jjajja kati ate wano eba mboozi wakati nga jjajja akulengeza kyalabye naawe n'obuuza n'onnyonnyoka ne jjajja n'amaana n'akubuuza ekibuuzo nti kakati muzzukulu wange kakati nga ndabye ABCD nga ndabye kino nakino kiri bwe kitya ndabye erinnya gundi ono gundi namulaba kino omumanyi nti ye mumanyi. Tebaagala kubuuza omumanyi baagala nti ndabye gundi ne gundi noba ndabye Nagawa era basoma ebirango nedda jjajja akubuuza kubanga jjajja alaba n'alaba nti ani n'alaba Nassali n'alaba Nassali wano ng'erinnya Nassali lizze kati jjajja okulimalirako obudde agende diipu ateekwa kubuuza Nassali omumanyi n'ogamba nti mmumanyi kati bw'ogamba nti mmumanyi n'ateekako olugendo lwe Nassali oyo mwali mu kifo bwe guti bwe mwali mu kifo bwe kiti ojjukira olunaku bwe ruti yakola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati omanyi lwaki yakikola jjajja ndujjukidde era olunaku olwo kyali bwe kiti ne bwe kiti emboozi negenda mu maaso. Anosajja naye zamanja kanjo bino ebintu webeera masabo gange nze mba nyumirwa mera nyeyo mu masabo nze mba nyumirwa naye kati bamina esasira bano abantu nga tebabimanyi wala ebibuuzo bebambuza ngamba nange ate kakati eri omuntu agenda mu ssabo nga yamanye agenze wa Katonda. Oyogerawo nnyo bulungi agenze wa Katonda ye kamubuuze n'ekyende kiri emabega mu lubuto lwe okitegeera so n'endagu z'ennaku zino tezaatekebwatekebwa ng'ezedda ekyo nno nakyo kankijjeko enjawulo eri bweti edda bwe twasamiranga wadde kati nze nkyakikola nti Nassali bwe walinnyibwangako lubaale n'ogamba nti osamidde lubaale wo tumubuuza lubaale ki akola mulimu ki nti mukebezi nti ye ne tugamba oli nti genda otuleetere ekintu mu ngalo ab'ekika kyo banna buli omu aleeta ekintu ekyenjawulo mu ngalo emmandwe ne tukakasenga ki nkebezi tubuulire ekiri omu nti kintu gundi n'agira bw'ati nti kyekyo n'omulala ne tukakasa nti ketuufu emmanda eno ki nkebezi ne tulyoka tugita okukebera kati ebyaleero buli agiramu bw'ati jjajja bamuyita jjajja tebaabula nti waliwo jjajja akebera waliwo jjajja ajja okweyogerera ebibye waliwo ajja okusireyingako waliwo ne jjajja eyafa n'ennaku zino basireyinga wulira ate abasireya tebalimu mizimu jjukira abalamu be bakola emizimu
kati gomanyi nga liyo n'omuzimu ogujja ne gusaba Kurani ne gondi ne tasubihi ne gwaba mupe n'amazzi gange ngende nfune wuzu kuba kye yafa akola ki amanyi kati gwe nasali we mba bulamu bw'oku nsinga obadde mukomba mu ddaali era bw'onaafa n'okomawo mu bw'omuzimu ogenda saba mu ddaali ogukombe jajja sokulinya ku mutwe na just kusileyinga kaawo obusireyinzi ye nga yali sireya era kyeva nkugamba nti mwegendereza emizimu ejogera waliwo yafanga mubbi era omuzimu gwe bwe naakomawo gugenda kuba muki mubbi obw'omubiri bwe bukola obwaki obw'amwoyo mwe muleke kulaba buli anyeenya nti ogwo muzimu nga gwopapala jjajja atuuse tonaba kumanya jjajja ki tulagenda ddala mu maaso naye olwakadde tugendagendako mukomulamu mukudda tugenda tandikirawo wenyini saba tutegera bulungi nsaba bibanyumire naye nga mubitegeera sagala munyumirwe ate bakubuuze munaye walabe show program kiki kyewayizeemu nga tolina kyokoze eki kijja kutuluma nnyo kinnuma nze nno mmadaka temukola ki nga temuyiga kale katumulemu tovaako nanga bakusiibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana wo muki ozadde omwana muwala ate omwana wo mulamu ddayo mulago okole ki ddayo noonya omwana wo siwonanga ekyaki ekyomusulo ogwali omusulo kati go masira